abakkiriza nga bali mu masanyu g'okuzuukira kwa Yesu Kristo ate bo bakyala kimpadde nga nabo bali mu lukwa okubba ebisolo by'abatuuze naddala ente mu bitundu by'Embalala Isingiro ko n'Ekiruhura. Ng'era bwe bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana zokka ne bano kirabika ezaabwe zaabadde ziweddeyo. Ekikwekweto kino ekyakoleddwa abatuuze nga bayambibwako abasirikale ba minisita omubeezi ow'ebyobulimi Dr. Retired Colonel Bright Lwamirama basobodde okukwata ababbi bano. Kigambibwa nti abamu ku bakwate okuli Frank Akandwanaho ne Mugisha Yusuf bamaze akaseera nga banoonyezebwa era ku kibba nte. Hariho n'endiijo gurupu eyirukire kushana gyabutuyire. Bano babadde balina ne bwe bazikuumira nga bamaze okuzibba era nga kiteeberezebwa nti ente zino basinga kuzitunda mu mawanga agatuliraanye okuli Tanzania ne Rwanda. Kangwanaho Frank ogu tumweta Mugabo Yusufu nibo bari kukoordinatinga bibente kora nodya bazireta masha Isingiro eza masha Isingiro bazitwara kora nodya omuri Mbarara ente za masha bazimaziro zabo. Mu balala abakwatiddwa kuliko Muntu Isaaka, Twine Omugisha Abudu, Guma Steven nga bano bonna bakugasimbagana n'omulamuzi bawere ennembe n'ogw'obubbi.